nga Jose Chameleone bwe yagamba nti bayuda tuyita nabo era ddala Ashburger yali yuda wa Bobi Wine. Nga Bobi Wine bwe yagamba nti Ashburger oba Bashir Wanyamba n'ogenda singa nali nakwesiga oba oliawo saalisobodde kuba nti ntuuka nekyendaga oba oliawo naliswazibwa. Olwaleero sitaani agenze ewa Katonda. Olwaleero Firebase Army Boss eyali Firebase Army Boss amanyikiddwa nga Ashburger Kato aliwa Bebe Cool. Bebe Cool alina byayogedde, Ashburger alina byayogedde. Ensonga zino zetugenda okuba nti tukutuusaako. Bebe Cool, Ashburger basisinkanye. Ku luno si bya NRM, si bya bufuzi, wabula business gye bagenda okuba nti bakutula. Kino eggwanga likirinze okuba nti kirindirira n'okumanya era nga bwe twagamba nti tugenda kutuusako amawulire gonna. Nzikiriza taata wange nsobole okuba nti nkutwalamu, tusobole okuba nti tweyongerayo mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula nange, gwe Brad yatambula nange ebbanga lyonna. Nkwagala nnyo mwana wa maama, yensonga lwaki mbeera wano nga nkuweereza. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribing oba olyawo tusobole okuba nti tutambuza emirimu nga bigina okuba nti gitambula, era nga ngenda kusaba osobole okuba nti ogamba kyaliwo nti boss Jimso aze. Genda mu maaso n'okusubscribinga otwegatteko gwe omupya niya subscribing edda kugamba nti big up on yourself. Bebe Cool, Ashburger Kato basisinkanye. Gargamel Boss asinkanye eyali wa Firebase Army mpola mpola. Bebe Cool alina byayogedde ebyenjawulo era nga abantu baagala okumanya kiki ekyali kisinkanyiza Bebe Cool ne Ashburger Kato. Ebbanga lyayita okuva omwaka ogwa 2010 Firebase Army yagenda mu maaso n'okuba nti etondebwawo era nga Ashburger Kato y'omu ku abo abatandikawo Firebase Army, Neto Clan, Viola Twine n'abasigaddewo. Firebase Army gali magye ga Bobi Wine agagezako okuba nti galwana ne Gargamel Army yasookawo mpola mpola. Firebase Army nejjawo mpola mpola ne overtaking era nga Gargamel Army yalimu Bakalungi Anthony, Balukwago Ivo, Samu, yes, Cleberson n'abasigaddewo. Ashburger Kato yagenda mu maaso n'okuba nti adesinga Bebe Cool era nga Bebe Cool lumu yali asazeewo anonye Ashburger Kato oba oliawo amucrashing engeri gyali nti amuvumamu n'okumunafuyamu mpola mpola. Bamala ebbanga ddene nga Bebe Cool bamuyita ebintu ebitasaana, ebintu ebyevoola nga Ashburger Kato yabiyita. Nga bwe bagamba nti oba oliawo teweemalangamu tokolanga bintu bingi nnyo kulumya abalala kubanga enkeera tomanya nsi gyesobola kusuula. Ojja kwefuula Spiria tomanya nsi gyegenda kusuula. Lubadde olunaku lwaleero Ashburger Kato awuubye ebigere ewa Bebe Cool era nga ensonga lwaki awuubye ebigere ewa Bebe Cool nsonga ze zino. Bebe Cool, Gargamel Entertainment kwogata ne Gargamel Army oba yes, Gargamel Army yagenda mu maaso n'okuba nti esaanawo era nga kati anoonya ba blog abali strong. Raymond Sulfur amanyikiddwa nga Peng yagenda bweru. Abaana ba Cleberson kati bamukolera emirimu enjawulo. Abaana abasinga obungi bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda bangi. Okulonda bwe kwaggwa kati tebalina mirimu, so kati Bebe Cool yayise Ashburger Kato kuba nti balina bye bitutuukako. Waliwo project n'empya Bebe oba oliawo gyewadde Ashburger. Project eno bagamba nti awake the ghetto youths from poverty nga Ashburger Kato ne Bebe Cool bagenda ogikulira. Project eno kiteebereza okuba nti oba oliawo egenda kuvugirirwa ssente amanyikiddwa nga Afande Sali Musali era nga bingi ebitandise okuba nti byogerwa. Bebe Cool avudde n'agamba nti ala mulungi ebbanga ddeno no kyali abadde si mukwano gwange era tubadde kabwanango naye oluvannyuma lwaleero asazeewo okuba nti ankyalirako era nga ala mulungi okusobola okuba nti mufunye. Leero nankyalidde ng'omukwano ng'oluganda era nga business partner. Tugenda kuba tutandika business na Ashburger Kato era tusaba ala atutekeremu obwangu. Business ki bagala kuddamu kuvuma Bobi Wine nga bwe bakola oba biki bino n'ebirala ojja birinda mu episode zako
bampita Ntambi Jimso.